mbadde nsimbula kati waka. Anti kati mpa mweda chika 5, just 5 minutes. Kale. Sibyotya. Bulungi, sibyotya kulikayo. Kulikayo. Era nonze kabuze katankuleke nga ndaba tokomawo. Nalinze bwadda nga ndaba sawa ziriro nga zigenze wala. Okoye nnyo sole bambi. Sole jebale. Gigenze gitya. Jibadde mirungi tegibadde na buzibu. Naye kasooka mpumulemu eddakiika nga 5 kati awo tujja kunyumya yanze ngenda. Linda ko dakika nga 5. Nze ngenda munnange. Ate nze nkuganye gwe onomanya woonofumbira. Ndeka neeba ketagala kufumba. Ojja kundeetera emmere ekirongo okomawo. Kati gwe onomanya nze ntambudde. Esimu yo neevuga. Esimu yo yeevuga. Ku mirembe dakiika 3 zokka. Dakiika 5 zigenda kumenya nga. Ate kati nze nkuga esimu yo yeevuga. Jimperezeeko kale. Leero gwe bagambye ekyo onoobeera togenda kulyako. Owa. Mpa simu. Yiino. Ono naye andekemu. Leero mmeka. Owa. Deeti oyagala yaki kugambye leero mmeka. Leero 18. Leero nga babakedde. Bani. Abakama bamu. Otukolaki. Kubanga bakama baffe tebaliyo bagenda nagundi Thailand mu holiday tebaliyo ku mulimu. Siko oyo yasookayo ne mukulu Sembajjo n'amugoberera. Kati zino zivuddewa. Wanji nyabo. Eki. Esente. Mpensawo yange. Ensawo siganya ogitwala. Mpensawo yange. Sokoleke nyabo. Kati okeberamu yaki. Gwe nyabo. Mpa. Abula wandi nesonyiye munnange sente zange n'otazikwatako n'ozirekamu mu nsawo. Sente zo ne sizikwatako ne nzirekamu mu nsawo. Ezo sente oziggyewa zonna. Nkola tomanyi nti nkola. Omulimu gw'okola ngumanyi. Sente baziba wange ennaku z'omwezi 5 ku 6 nga wiiki eyiseeko namba ku musaala gwammwe. Kati omwezi tegunaggwako. Ezo zonna sente oziggyewa. Abula obukoowu bwe nnina mbadde saagala kuleekaana nawe. Ye maama era ndowooza bwe bukoowu obwo bw'olina obadde mu kupakasa ssente. Tomanyi gye nkolera ekitongole kyenkolera tokimanyi nti kyamaanyi mu ggwanga. Ekitongole kyamaanyi okolayo mulimu ki? Okolayo mulimu ki? TV presenter. Bakuwa sente mmeka? Bubiri bukadde. Ani gw'ogamba? Ani gw'obuzaabuza? Ani gw'obuzaabuza? Ate nkubuzaabuza nkukoze eki? Nkugambye nva ku mulimu nkooye. Ova ku mulimu babasasula mwezi nga guweddeko. Ezo zonna sente oziggyewa. Lwakuba obwongo bwo bwakwata ayisi bwamanyira kubanga bakola ki? Wamanyira busente butono. Kati nze bwe mba njiyiza nenfuna esente. Ng'oyiyiza otya? Kati kikwatira. Owaye ng'oyiyiza otya? Kikwatirako gamba bwe bukoowu bw'oliko. Bwe bukoowu bw'oliko badde mu kupakasa ssente. Oli malaaya? Oli malaaya oli mbega? Kyekijja mu bwongo obwo. Kwegamba sitegeera. Ate kati gwe bw'oba ndaba bw'ontunuulira kufaananidde bamalaaya. Ezo sente oziggyewa. Nze mmanyi. Sente z'okola omwezi nzimanyi era wazimbuulira era ozireeta. Kati ezo zivuddewa nga n'omwezi tegunnaggwako. Nze mmanyi ziri mu nsawo yo ziri mu nsawo yange. Kwegamba sirina kumanya bitankwatako. Ekyo tekinkwatako. Leeniyo gikuume nnyo. Manye leeni yange weeyina okukoma. Kubanga olina okukimanya ndi mukazi muyiiya ndi mutetenkanya. Oli muyiiya ng'ezo sente oziggyewa. Naye lwaki mbona abantu temukulaakulana? Gwe wamanyira obusente 5,000 omuntu atetenkanyiza va mu kuwoza 5,000 ezo sente oziggyewa. Nze mmanyi. Gwamanyi nkubuuza sente oziggyewa mu gwomanyi. Nkubuuza sente oziggyewa mu gwomanyi.